Kitabo kimpe ekyo mwana waffe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'Eddwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'Eddwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. nga akadde kamutambuza kwe kunyweza kulaba obujjanjabi tubuke nga embeera eyo etuuse okubanga ekkakkanye era wakadajja noona abadde kati akuluka atambulako misumagubye ayingira mu byuma n'abugana n'abalinziseyo enkya agenda kuddamu kukola operesi n'agenda ize newolukulusatu yalimu tukozaganya n'agenda kiri mutawana gwonna kakati ate ekyasikuuseeyo kyesaategedde wano okutuuka alabika yafudde wakati wa 5 n'ekitundu naye wano batuuse ekitundu nsaba nti tumuleese ng'ataawa naye twagala okutuula nemugamba nti mubakampala ate muzeemu kakati saawa zino ez'ekiro gwenda kusanganya n'abajjanjaba wazira wana ddwaliro lyoteriryanakyo bamugenda kakati omusirika omusawo kyabudabagamba there is no life nimugati akagambako okawuliddeho nowuyo ekyo mufu omuleke ekweyogola okutya tutandikirawo okubigera tannaku gaapo abantu abakola mu malwaliro olaba omuntu agenda okuwa era olaba omuntu afa bwafaanana kubanga oluba okufa takakanyalirawo agenda akola okusalawo
tikatuzeeyo wali ku bijja by'abajjajjabe wano tuli ku busenze nkodde ennyumba ogiraba nga nnene naye taata jjajja azaala taata maama azaala nze bonna bagalamiddewa kale nzitulina okumutwala ku bajjajjabe naye abeere wamu nabo tujja kumusiiga saako embeera eyo yateekawaawo nga yakagwa kabenje ate kaluwa nga kabenje yakagwa kabenje myezi giwezi ate kabanje sijja kuddesa jja kwogera ebikyalo naye mukukwatibwamu olowooza kyamukusanga kubanga omanyi omusirikale wakwata ekyo tokyebuuza naawe ekyemanyire mumutima guti bwabakwata oba ekyo kiraga bulesi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'Eddwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'Eddwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ebukubirire nzigenda ekigenda mu maaso naye ng'ekisinga obulungi omwana oba mukulu wange ono wagenza okufiira nga gavumenti nga tulina bye tukola lwakuba muna ebyaffe tubadde tetubya kubanga tubadde nnyo okubabyako accident tubadde nnyo mabega okumujjanjaba era ne wiiki eyo nalina okuwaayo obukadde bwalinga bubiri nga batugambye tumulongoose okuddamu okumulaba okugulu kati bino ebyaguddewo naffe byatukubye ekikozi naye pulezidenti akedde ku makya n'andagira ebigambo bino esooka okujja okulaba enteekateeka ey'okwerekera muganda ekyokubiri andagidde tetuziika muntu ono nga tetufunye lipoota y'abasawo okulabira ddala obuzibu bwavuddewa wavudde kalumanywero okusobola okulaba nti muganda afe agenda era kati saawa eno tutwala omugenzi mu ddwaliro lya gavumenti ekasana bamale omukolako postmortem report entyoke tugende ewaffe ekapeeka okulaba ate kuteekateeka ebyokuziika era neebaza pulezidenti nti enteekateeka zonna azinkwasizza ng'azikulembeddemu okulaba nti muganda affe tumuwerekera bulungi naye nga kitalo nnyo era ekisooka Haji Nadduli ne banne naye nammwe mwenna ababadde mikwano gya muganda wange Jakana nze ndowooza kyensaba omukama amuwummuza emirembe naye waliwo kano ke bampadde wano nti Allah agamba sijja kukola birungi byokka so okumugulumiza aleetawo n'ebibi asobole okututesitinga nga ffe abakyali abalamu onga kyasinga okulaba nti atesitinga mu kukkiriza kwaffe kukomawa so kakati kino kyetuliko naye nga ekirungi ng'omungaffe betugamba mu bukristo nti ng'omubbi ajja ekiro kyo kino kyabadde kyakiro kyakibwatukira Haji aŋŋambye ezalwedde essaawa 7 banne ne bamutuukako nga bamukonkona nti tuwe emmotoka naye yawuliddeyo ekigambo ekigamba no life era kwe kumugamba ate oba no life wakimubonaabona nti mutwala omulwadde mu ddwaliro mumuse wano mu ddwaliro lye kubanga ye ekyemwagaddeko nti alaze okukkiriza okwenjawulo ye ng'omukkiriza abadde akkiriza nti mu butuufu omwana akoze eki agenze naye neebaza pulezidenti Museveni olw'okuba nti akasimu bwe katumukakeezezza ku makya azuukiddemu n'agamba mukole ekisoboka naye ekisinga obukulu atulabudde tetuteeka muntu yenna mu ttaka nga tetumaze kufuna baluwa oba postmortem report ekiraga nti ki ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko embeteze eno tusobole okugyawo nga bwe mumanyi munnange bannayuganda tuba n'ebirowoozo byanjawulo tusobole okubijjawo era kaakati bannange ekindeese byebyo ebintu bibiri okusooka kuyimirirawo ku lwa gavumenti ekyokubiri kutuukiriza bubaka oba biragiro bya mukama wange byandagidde ekirungi twebaza nnyo kitaffe Haji nti ali wamu naffe ate era neebaza nnyo ne genosale kubanga byankwasa ssente ezibadde zijjanjaba omuntu ono mpolampola manyi namanya bwe tuziteekayo olumu buggwawo naye mpolampola
naye nga kino kyo mu butuufu kyatutoloseeko kyabadde tukigenderedde naye kitalo nnyo kitalo ddala ebirala munzikirize tujja bibawanga obudde babukolaki postmortem eyanguwa kubanga enteekateeka yonna ate kiba kibi nnyo okuziika omuntu nga tetutegedde afudde ate tujja kuleka ebibuuzo bingi ng'ate kirina okubijjawo emisawo ekirungi famire eronzeemu abantu abooluganda abagenda okuyimirirawo kati nange ku saidi ya gavumenti ndagidde RDC wange Bweruwero ayimirirewo awamu ne ku saidi y'omuzikiti ndabyewo sheeke tubagambye genda tegamba fenna tujja kubeera convinced naye ng'ate tubadde tulina okutula mu lukiiko wakati wange Haji n'abooluganda netugamba gwe naawe genda oyimirewo ku booluganda naye nange ku saidi ya gavumenti ti RDC genda oyimirewo ku lwa gavumenti so ne DHO waffe yagenda okukola omulimu ogwo tutabe nti ayimirirawo ku lw'abasawo naye n'okuziika kuno badde nkubiriza abantu Kampala n'emiriraano tulabye tufunye Ebola mungi so mbakubiriza manyi mugenda kujja mu bungi naye ate twegendereze nnyo Ebola kubanga akabi naffe katuyingiridde kisandyagadde ate tuve mu kuziika Jakana ate nga naffe tugenda kweyongera kukola ki kufuna buzibu so mbasaba wadde mu maziga amangi mu nnaku ennyingi twekubirize tukuume era tugoberere ebiragiro ebituweebwa minisitule ya health naddala bannange nkimanyi muwagala nnyo buli omu kitalo tokwata mu ngalo era zikiva mulaba ŋŋanyi okukwata mu ngalo nyambadde masiki era ndooza ngimbalako okuteekako gloves kubira bukubizi jambo kubanga tulina okwekuuma obulwadde bannange munnaffe agenze ate saagala bannange abalala bannamugende bangi